Njala tegeeza bana Uganda mwenna abaweereza mu magye mu Uganda ne currently nga mufulumizibwa ebweru w'eggwanga. Yoseriti Bahabulwa ne mutabani we omumpembe drinking general oba genetically modified general Muhoozi Kainerugaba. Mu nteekateeka ze bazze bakola ez'okusaanyaawo abasirikale bannakabala bali mu Uganda nga babatwala ku mission enteeketeeke. Wattu njala kusooka kubategeeza omuzadde yenna oba omukyala yenna oba omwami yenna ng'olina muganda oba mukazi oba bbaawo ng'asaavinga mu magye ga UPDF nga bafuluma ku mission omuli e Congo, omuli e South Sudan, omuli e Somalia, Central African Republic, bannyabo ne bassebo musaamugamba abaana abo bwe basobola badduke badde ewaka waaki. Report ennepusifu zenaguddeko ziraga nti abasirikale bannakabala battibwa mu ggwanga lya Somalia, battibwa mu ggwanga lya Congo, battibwa mu ggwanga lya South Sudan. Olunaku lwajjo n'olwaluli bwe twabagamba nti amagye gaffe e Sudan battiddwa abawera 15,000. Amazima gali nti ku lipooti z'ensomyeko amagye gano tebannaga kubako nti Sudan abasajja bali akumacha bebakubya amagye gano bennyini babasetinze ambush ne babeekubira abasirikale 15,000 bweddu babasanyizaawo. Nkiddamu abasirikale ba UPDF abafiridde Sudan 15,000 yabadde inside job era bakubiddwa ne battibwa naye nga battiddwa bannakabala. Akakodyo kaakano amagye bagaba gatwalibwa balonda mu battalion oba mu barracks ez'enjawulo ne batwala battalion. Wabula bano bakozesa system eya single picking, individual ba picking anti kati no ne balyoka bakola battalion ezigenda ng'amaze okulonda bamba sekinumbe baagala. Mumanye batwala amagye bagamba nti ekibinja gundi mwe mugenda. Wabula system ya Muhoozi ne ya Museveni bagenda buli barracks nga balondayo omusirikale nakabala gwe baagala ne bawoza enamba gye baagala ne bagitikka be baana batandise okutta. Ngenda kukusaba gwe omujasi yenna nakabala mu Uganda njagala oyogeregayo lumbu nti yalimbi omanyizire mbyogera kate ng'omusiza agula essiyani mu bagye agafiridde Congo mubaddemu abaakabano era bwe mba musimbudde ogenda nga batwala mubeeramu abaakabano tebabeeramu kabeere banyanko tebabeeramu mubeeramu Baganda, Basoga, bantu b'engulu, Batooro, bantu b'Ebunyolo bonna bana balimu olunyankole n'olunyalwana tebagenda babatwala batwala mu lwaki. Gwali Sudan video mujirabe essaawa zino, ali Somalia video mujirabe essaawa zino, n'abali e Congo video mujirabe essaawa zino. Njagala muve mugabe bannamwe nti lumbu ye yalimbye naye nga the truth is now they are going around the barracks, they pick one by one the indigenous UPDF serving officer, they take them on battlefield and they set them ambush, they kill them from there. So yensonga gye bali mukola bakendeeza na Uganda bannakabala nga bazzaamu amagye gaabwe okuteekawo bo kye baagala nga bali battira mu ddwaniro. So njagala tegeeza weno ya UPDF aliyeyo bagenda bamalawo omu ku omu okusinziira ku information gye mwadde olwaleero. Abazadde mutandika okutegeeza abaana bave mu magye ga Museveni nga badizaatinge bwe kiba si kyekyo mugenda kufa ng'ebiyenje kubanga ye mission Muhoozi gy'alina ayagala nakuttira mu magye n'abamu batakkiriziganya nabo mu mbeera n'egenda ey'akafandali ng'eddya ly'omukadde ne security alert ey'okubiri ewedde. Njala tusimbule video mu bwangu bw'ekitalo. Tutandise tutya? Njala tutandike bwe tuti. Okusokera ddala njala tegeeza mwenna Abaganda n'abatali Baganda nga mulina ettaka mwafuna ettaka ku ttaka ya Ssaabasajja Kabaka ya Buganda mumpulirize bulungi nnyo. Mu nkola ey'obufere ey'obubbi egenda mu maaso mu Mmengo
njala sooka terezaamu wano. Tulina bakitaffe, tulina baganda baffe, tulina bannyaffe ne bajjajjaffe. Wattu nga ebintu emu babirabulabire nga tebabitegeera nkola yaabyo. Njagadde okusooka okuterezaamu ku bufiro buli emmengo ku nsonga z'ettaka. Mujjukira bulungi nnyo entalo ezibaddewo okuva Wasanyakawo Charles Peter Mayiga we yatandika okwosa ekitongole kya Buganda Land Board nga waliwo n'ekiwala bimale okutandika okugenda okufuuza ettaka lya Buganda lyonna gye liri ebuziizi. Baateekawo enkola eya kyapa mu ngalo. Wabula enkola eno tebaagisomesa bantu, bo bajjanga buzzi nga babba abantu. Eri Abaganda abaali ku ttaka lya Buganda nga bayinako ekeesukka mwemu okudda waggulu, nga ebiseera bambi tebaayina nsimbi, wabula nga baayina kuwaayo bw'ettaka ate bafune ekyapa eky'omu ngalo. Njagala sooka terezaamu wano, gwe wenna Omuganda eyafuna ekyapa mu ngalo, njala kutegeeza owulire bulungi nnyo. Ensonga z'ettaka lya Buganda tosobola kufunako kyapa kya lubeerera. Bwe bagamba nti baakuwa ekyapa mu ngalo nga kya lubeerera, baakulimba. Ettaka lya Buganda tebaligabaako kyapa kya lubeerera, no. Ettaka lya Buganda baligabako kyapa kya bupangisa kye bayita leasehold, era ebbanga liba ggere, liba wakati w'emyaka 49 ku myaka 99. Ebbanga eryo bwe liggwako ery'obupangisa, ettaka lino liddayo ewa nnyini lyo oba liddayo emmengo. Kati gwe eyasangwa ne eka 5 ne bagamba nti tuweeko eka 3 tukole ekyapa kya eka 2, baalina okunnyonnyola bakuwa ekyapa kya liizi oba nenga ekyapa kya liizi, leasehold. Kati njala kutegeeza bw'obanga baakuwa ekyapa ekyo kye baakuba bakuwa kya liizi kiriko ekkomo kya bupangisa emyaka gibana 9 ku 99, so si nti ekyapa kyammwe ddala olw'okuba wadde ettaka lyo eka 3 ne bakuwa ekyapa, no. Mwenna baabawa leasehold. Mwabadde ne mugamba nti ate nze bampa ekyapa mu ngalo, baakuwa bbaluwa nti ofunye obupangisa bwa myaka 49 buggwako, ettaka liddira nnyini lyo oba oddamu n'osaba ne bakuwa. Naye jjukira nti emyaka 49 gigenda okutuuka baakuwa ekyapa ekyo ewantu oba wasuumuseemu nga wakuze, kitegeeza n'ebbeera esuumuseemu onooba osobola okwegula essaawa ezo nti nedda. Kanjala kutegeeza gwe Omuganda ng'ali eyo, taata wange, ssenga wange, jjajja wange, toddeyo n'osagambiza nga kimeziza okwenkuba nti wafuna ekyapa, no. Wafuna liizi, obupangisa bwa myaka 49 ku 99, so si nti wafuna kyapa kikyo kyabwe ebange nedda. Njagadde nkitereze mu kitegeere. Kati mu bufere buno bwonna abasajja bano bagenda babba ttaka ly'Abaganda, gwe basanze ne eka 10 bagamba tugenda kuwaako ekyapa kya eka 5 zituwe, eryo ne batwala. Gwe basanze ng'owaddeyo ssente nga weesobola ne bakuwa ekyapa, naye ggwe abasinga obungi tebaabuuza, babawanga kyapa nga tebamaze kusomamu nti ekyapa kya liizi, nammwe mujja kitegeera oluvannyuma nti baabafera. Nakyo njagadde mukitegeere, kyenjagadde mutegeere ng'obudde bukyali, gwe buli Muganda ali eyo. Ettaka lyonna lye bwanfunako ebyapa, ettaka lya liizi, so si ya freehold lease, so si kyapa kya lubeerera nti ettaka lyafuuka lyammwe nedda, tekiriiyo. Njagadde mukitegeere. So obufiro buli emmengo bwakola ekintu ekyo era babba abantu bangi nnyo mu nkola eyo, njala mutegeere. Ekyo nakyo tukimaze, njagadde mukitegeere. Alright, kati katugende ku nsonga endala yo mukitegeere. Mu nkola eyatakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttoomera, Sanoga Mulenge ejja n'akabinja kaakali emmengo. Mu nkola ey'okunyaga Obuganda obuleka nga tebinadde n'ekikumi, bo bafuuse bakafulu. We twogerera olwaleero ngenda bazzaayo emabega, buli omu ojja kuba weewuunya kubanga nze rekodi mba nazo ate mumaze zikolako okunoonyereza. Abaganda mwenna njagala okubategeeza n'okubajjukiza nti obukodyo bwonna obadde bujja bukolebwa okusuula Obuganda bubadde busibukira ddala eri Wasanyakawo Charles Peter Mayiga. Kansooke mbavuge mbazzeeyo. Abadde bajja bagobera programu zange zino mujjukira bulungi nnyo nti nabategeezaako mu video nga 3 ndowooza omwaka gumu n'ekitundu bibiri, ne bategeeza nti bwe bamala okuzimba amasengere gano, Mayiga yayita
babayita basoma bannaabwe bannamateeka ne bafuna omwaliro mulamba mu Bulange basooka mu Bulange oluvanyuma ne badda Masengere. Ekyaleeta bannamateeka bano bonna kyali kyakufeffetta ebuziizi ebyafaayo ebiwandiike ebya Buganda okubikyusa. Nkiddamu abasajja balooya bannamateeka Mayiga bye yaleeta mu Bulange Mmengo ekyabaleesa kino kyali kyakufeffetta na kukyusa biwandiiko byonna ebya Buganda n'okulindirawo Abaganda bonna abakuze emyaka amanya ebyafaayo n'abali baterekeddwa ebintu bajje bagwe mu ggabo lya Mayiga ne gavumenti. Yensonga lwaki Mayiga buli wabatambula ng'agenda kulambula amataka ga Buganda aba yategedde dda buli kimu kitambula. Nsaba okuluma kutuuka Ssaabasajja Kabaka omuloopera n'omutegeeza nti abasajja bano baakyusa ebintu bingi ebyasangibwa mu materekero ga Buganda ag'ebyapa n'empapula ebyakyusibwa nga bakozesa amateeka gaabwe ku biragiro bya Yoseti baabulwa. Nammwe Abaganda ne bategeeza y'ensonga lwaki Ssaalonga Mulenge gyatuuka n'abagamba nze ndi Kakonge Kaakoko temunsobola bwe kakkoona amagenda bwe katakoona amagenda wattu kajja kukoona amadda ng'akimanyi baali basiba ekintu kyabwe nga baakimala. Olunaku lwali lumu omukulu ono yali mu ekereziya yali mu kanisa e Namirembe waliyo okusaba. Yanyiiga nnyo n'atuuka n'okuyisa obubaka buno njala mbuulize bulungi nnyo temwamanya lwaki yabwogera obwo. Nkiddemu wayinza okubaawo abagezaako okututawaanya naye okutuwangula kikafuuwe. Era mbasaba tunyweze obumu okusinziira ku bikolwa byaffe. Tankaddemu. Nkiddemu wayinza okubaawo abagezaako okututawaanya naye okutuwangula kikafuuwe. Era mbasaba tunyweze obumu okusinziira ku bikolwa byaffe. Byemu ku bigambo bye yayogera kubanga yamaze okutegeera tandise omutakula ebigere naye mubuuze mwe baani be bagezaako okutawaanya. Kitegeeza nti akabinja kaali kaweze ak'Abaganda mannya mukitegedde bulungi nnyo. Omwami ono butyo azze ateeka Abaganda mannya Mmengo nga balina amannya abiri nga tegatakwatagana mu kika kimu nga bangi nnyo bakola emirimu egyo. Yensonga lwaki ebiseera ebisinga abadde atunda mukama we ng'akimanyi nti emirimu gy'akola gijja kuba tegisobola kulabwamu na kutegeerebwa mpaka ffe lwe twamutegedde enkola ye gy'akola. N'olw'ensonga eyo nsaba okuluma kutuuka Ssaabasajja Kabaka era omuloopera mu ngeri y'emu ku nsonga ezo. Mu kunoonyereza kwenkoze omwange kuddirayo ddala nga omwami ono akyali minisita. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera nti ku basajja abazze baseddekera bakatikkiro abaawumula omwami Ssaalonga Mulenge Joono owasaanya Kawuli Charles Peter Mayiga y'omu ku bo n'akabinja era kwolaba kaalyanako emmere emmenge essaawa zino. Buli kintu kyonna ekyakolebwa mu Buganda baakiinangamu mukono kikyamya. Muno mwe mwava n'olukwe olwatuusa okuteekera amasiro g'e Kasubi ogufumba ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokusatu omwaka 2010 n'okutuuka olwaleero wattu tegaggwanga. Zaali zirembalemba okuyingira essaawa 2:30 ez'akawungeezi essaawa entuufu ez'e Uganda. Omutamanya ngamba ku biragiro by'abasajja bano nga beekwese ng'envunza bwe yeekweka mu kigere kya nnyiniyo gy'obeera nti kigenda kuzimbamu kayumba ne bateekera amasiro ga Bassekabaka ag'e Kasubi ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokusatu omwaka 2010 ne bagateekera omuliro. Bw'oyawulako n'okwata 2025 n'oyawulako 2010 giweza emyaka 15 bweddu. Nkiddamu bw'okwata omwaka gwe tutuddemu olwalero 2025 n'oyawulako 2010 gibeera emyaka 15 bweddu nga bazimba amasiro gano. Ekyo bayita mu Luzungu delaying tactics okulwisa ku biragiro bya Yoseeri. Ekituufu kiri nti twali twakava mu njega ye Kayunga. Yoseeri ne banne balowooza nti amasiro ago gakwekeddwamu ebintu bingi nnyo omwali n'emigemerawala.
ate nga baagala kucyankalanya akakiiko akafuzi Ssaabasajja ke yalatadde Mmengo kumukola ki omukufugirako kyabaviirako okwagala okutawaanya era bamaliriza bookyeza amasiro ago n'olwera gataggwanga ate ensimbi nnyingi zasolozebwa na buli kimu nekikolebwa naye n'okutuuka olwaliro amasiro gano gaganye kati kandi baviire ku ntono. Baganda bannange mwenna nsaba bategeeza n'obbawaabira nti olwali giweza emyaka 15 bukyanga lubanga lwa mmindi amasiro ago gateekebwako omuliro wabula ebintu byemutamanya bibino wano wammanga nti ku mutima gwa Sseruganda n'ogw'Obuganda oguluma oyo Omuganda n'atali Muganda amasiro ago bagateekebwa omuliro nze kennyini kamwa kwogera nali ku mulimu gye nali nkakkalabiza egy'abakama bange message ne zijja nti amasiro ga Bassekabaka wattu gakutte omuliro nayitwamu empewo gye simanya ku mutwe gwange ona Baganda tugaa nti enviri zinvudde ku mutwe nasooka nenzigwamu ag'ekisajja naye nagafuna oluvannyuma yogayoga nkutte kasse wajjuba nkavuze mpaka paka ekasuye kyenasanga awo kyali kizibu nnyo nga buli muntu yenna obule naye bwe yakuŋŋadde ku masiro ago era nasobola okuyingirako munda wala kyenasangayo kyali kizibu ebyote byali bikumiddwa ng'abasajja n'abakazi abalinyiddwako eza Buganda bali mu kubuuka amacco mpewo zibalinnye ezogera kiro na kiri bano batuuka n'okutulako mu byoto n'okulya amanda agookya era zaali ziri awo nga zireese abeerogozza nti bo bamanyi Katonda era neyiba waabwe nti ate kati bano sitaani abalinnye ku muntu kiki baliko wano naffe ne munavaako ne mugamba nnaabwe olowooza nti sitaani yabalinnye naawe tuyambe tojjaamu nangatto linnya mu kyoto ekyo tulemu eddakiika nabe ziba 5 ojja tegeera nti ensi erina ebyayo yensonga lwaki tugaa nti bya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda. Njala okuloopera Buganda mutegeeze nti amasiro gano gateekebwako ogufumba Abaganda ab'ebule n'ebweya baakaaba beeziribaga mu ngeri esobola okuba nti obulumi mu nkola ya Buganda ey'omwoyo ogutafa ebintu bino byakolebwa Abaganda baatandika okwesondamu n'okuleeta ebinaakozesebwa okuzzawo amasiro ga Bassekabaka nsaba obbaloopera n'obbategeeza nti ebitundu ku 80 ku buli 10 ebyazzaawo wadde tegannaggwa ebyetaagisa Abaganda bebabisomba ne babireeta ku bwereere nkiddamu ebitundu 80 ku buli 10 ebyakozesebwa mu kuzzaawo nakati agatannaggwa amasiro ga Bassekabaka byava mu Baganda omuli essubi omuli emmuli omuli ebinsambwe ali ku live eno ekinsambwe kimanyi gwe balina okunywa ku lwendo lw'amazzi njagala omuntu omu babiri bampandikirawo nti waliwo amanyi ekinsambo wano babiri wano mpandikira nti omanyi ekinsambwe nga sinayogera lukangagalo bintu byaleetebwa owandiika wano omanyi ekinsambwe katugende mu maaso atala kutambula akusibira yamenvu katugende mu maaso Abaganda bonna baleeta essubi ne baleeta emmuli ne baleeta ebinsambwe ne baleeta ebiwabuwa ne baleeta etteete ne baleeta emiti egy'ennono saako n'ensiba mataffaali gwe tuyita semiti ow'obwereere saako n'entuumo z'omusenyu empitirivu kuno saako abazimbi ab'obuwangwa n'ennono abaali beetaagisa abaawaayo obulamu bwabwe okuzimba amasiro ago naye nakati tuli myaka 15 teganneenyeenya ebintu bingi ebyakolebwa naye nga n'ensimbi ezasolozebwa zaali nnyingi nnyo n'okutuusa olwaliro ezitamanyikiddwako mayitire naye bino ngo bitadde ku bbali wattu omuntu ajja kubuuza ki ekiganya amasiro okuggwa mujjukire nti ffenna bwe twatandika okusonda ensimbi z'ettaffaali zaali zitongeddwamu olulwe nga zakuzimba amasiro ga Bassekabaka kuggwa so si ziteeka wala abantu ebibano olw'okuba nti balina ebigendo eby'enjawulo wattu ensimbi ezimu bazitasaasaanya mu bintu ebyo ebyokukola muno bwe mwavaamu n'omumpembe okukkiriziganya ne bamafiya banne oba ababbira mu nkeri ey'ekiyaaye ne bateeka ensimbi zino ziteeka ku kizimbe ekyali kyazimbibwako dda omugenzi Amiini mwekimuyita Amasengere era kino ekizimbe kyazimba ku sipiidi yayiriiri nnyo ne kiggwa era oluvannyuma ne kigendamu abo abapangisa beetaagisa omuli n'abantu b'amayiga mu bakola ddiru zaabwe ez'okufera Obuganda obussa ku ttaka
Tebaamala bagenda maaso ne bakola enteekateeka ez'okuzimba n'okutegeeza Obuganda ku nsimbi zennyini ez'ettaffaali. Muno mwe mwalimu n'okweyama okuzimba n'okutereeza akayanja ka Ssekabaka Mwanga ok'omundeeba. Ensimbi ne zisinga obungi zaasolozebwa Kabakayita yagaa nti bagenda kuteeka resort zonna empitirivu kayanja kano. Bwe twogerera olwaleero njagala omuntu ali eyo ayita kayanja ka Kabaka video mwazirabe ng'enkuba emaze okutonya akayanja kano ebitundu 4 ku buli 10 kati kaafudde. Naye njagala kuzaayo ko emabega okakase nti bano abasajja tebaagalanga ku Buganda ekisookera ddala kankuzeeyo. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera simanyi nti ebiwandiiko bye lwali obirabyeko. Nsaba okuloopera nkutegeeze nti akayanja kajjajjaawo Mwanga kaaliko obugazi bwa acres 49. Wabula wetwogerera essaawa zino akayanja kano okusinziira ku myaka 10 baasoma nti kaliko acres 28. Kitegeeza nti waliwo enjawulo ya acres 21 ezaabuliraawo ne zigenda. Omuntu yandiyagadde okubuuza akayanja Bassekabaka ke baateekawo n'ekibangiriza ekyali ekyererezi okuli amabeere agayonsa akayanja kano saako n'okulongoosa akasengejja eka zonna zaali 49. Naye essaawa zino ku biwandiiko ebiraga kiraga nti eka ziri 28 nga nazo zennyini tezikyawera kubanga 21 zaaliibwa. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera nti Obuganda ebitundu byabyo bino bigenda bisaanyizibwawo era tewali yali avuddeyo kubuuza ettaka lino eryakayanja ani alitunda era lyagenda litya. Mu bisuubizo n'ensimbi ezaasondebwa okutaasa akabayanja kano n'okukakulaakulanyaako ku nkola ey'okukola giweze emyaka kati gigenda mu 9 bukyanga okulimba n'ensimbi za Buganda ezaateekebwa mu kukola ebintu bino tezikolebwanga wattu nakati buli omu asirise ng'akayanja ka Mwanga kafa katuddeyoko emabega. Kabaka's Lake is the largest man-made lake in Uganda that was dug on the orders of Kabaka Mwanga II between 1886 and 1887, who had intended to expand it from Ndeba to Kibuye and connect it to Lake Victoria through Munyonyo. The ambitious project ran into a break wall when he was driven to exile at the height of the British colonialism, and by the time plans were unveiled to rehabilitate it to present it had become a dumping ground for solid Western toxic substances. Micah says heritage sites such as this are not only potential foreign exchange earners through tourism, but also store a great deal of the history of the future generation that can learn from it. Micah expressed profound regret at the tendency to neglect such landmarks. It's upon this background that the combative Prime Minister has again implored the King's subjects to selflessly donate to the ongoing efforts to develop the Kingdom's key infrastructure and historical landmarks. On her part, the Buganda Kingdom Minister for Tourism, Rita Namyaro, informed the Prime Minister that cleaning efforts are being frustrated by unscrupulous individuals who continue to dump garbage in the nearby waters. Tusaba omulimu gwetukola mu gutubeereze mwangu nga bwe kisoboka. Tubadde tusaba tuleme kulongoosa nga temwe muzaamu bye tujjamu. Ever since the work began on Kabaka's Lake over 6 months ago, different stakeholders have gone on board to support the initiative, and the Kampala Capital City Authority provided the graders that are being used to pull out the toxic substances from the waters. And this story was compiled by Kagwa Andrew for WBS News. Noza TV muzuri na WBS. Ngenda bazayo mpaka umuna ategeera ebintu bino. Olunaku luno lwennyini Senkulu wa Kampala Jennifer Musisi Semakula naye ng'ayogera. Ngaba tutegeezebwa nti mulimu ettaka lingi nnyo ne kazambi n'ebisaaniiko ffe nga KCCA tulina abakugu ate tulina n'ebyuma
ebisobola okujjamu kazambi oyo era ssebo tubadde tuleeseeko ku byuma ebyo naye nga bigenda kutandikira ebimu bisobola okukka mu mazzi ne bijjayo ettaka n'ebisaaniiko era n'ebiroole binaatwala ettaka erivaamu so ebyo bye tusuubira okukola nga KCCA n'ebirala okuwa amagezi ate n'okwongera okukwataganya enkolagana yaffe ne Buganda ne KCCA mpozi ekira nti project eno tujagala nnyo kuba twagala nnyo okutumbula ebyobulambuzi mu Uganda era nga tutandiseeko mu kulongoosa ennyanja tunoonya okunyweza ekyafaayo ekyatondawo ennyanja eno kyekisooka ekyokubiri tuluubirira okukuuma ekitiibwa kya Buganda nga tuli mu buufu bwa Ssekabaka Mwanga owookubiri jjajja wa Kabaka Mutebi owookubiri ekigendererwa ekyokusatu mu kulongoosa ennyanja eno kwe kuleeta enkulaakulana bwe mba mubadde mutegedde abakugu bano amatu ne bababuulira ebigenda okukolebwa ndowooza ekifaananyi mukiraba bulabi mu ddakiika eyo tenkulaakulana egenda kuba y'amaanyi munnansimbi talina jajja kujja nnyanja eyasimibwa n'abantu eyo yaffe bwoya ya Bwakabaka naye asobola okujja n'aleeta ebyenkulaakulana mu nkola ey'omukago omulembe omutebi bwe gutyo bwe gutambula nzikaatiriza ebigambo ebyo ssentebe wa Twezimbe abyogeddeko omulimu munene omulimu guno munene naye gututiisa gutya ng'ab'emyaka 23 bo baagutandika kakati nyina essanyu lingi nnyo olwaleero ennaku z'omwezi 11 Museenene 2015 okulangirira mu butongole okugogola kw'ennyanja ya Kabaka kutandise Ssaabasajja Kabaka awangaale wuuyo ne basimba ki ne basimbawo ekijjukizo mulimu gutandika awo bakoddomi bafa mu Nigeria agamba how far now atugende kokusatu wano yali mu lukiiko lwa Buganda ng'abyogera byonna bimalayo njagala olize ka video kano kigambo ku kigambo kati jiweze emyaka 2 bukyanga Charles Peter Mayiga alondebwa kuwa Katikkiro ono ng'olwalera ategezezza olukiiko lwa Buganda ebituukiddwako naddala mu nkola ey'etoffaali eyambye okuzza Buganda ku ntikko ne bassa mu ngalo zaffe kati obuwumbi obunaatera okuwera 8 bukyatutandika okutikula ettoffaali teri kintu kizibu nga kujja mu bantu ssente oteeka okuba nga weesigibwa abantu okuwa ssente zaabwe Katikkiro ategezezza Buganda kyagenda okuzzaako oluvannyuma lw'okumaliriza ekizimbe Masengeri basebo ne bannyabo Oweekitiibwa Sipiika basebo baminisita ab'amasaza tutaase ennyanja era tetugenda okuzzaako baakubye pulaani eya woteeri ng'eri mu mulamu ogwaffe ogw'ennono bw'ogiraba eno olaba ng'ensiisira naye ng'ate ebintu bya ttendo nnyo twagala okussaako ekirabo ky'emmere ekiseeyeeya abakugu abaweebwa omulimu gw'okwetegereza ennyanja ya Kabaka baliko amagezi ge baawadde kambi babuulire ekisooka okussa bbugwe okwotolera ennyanja twassizaawo akakiiko akagatta olukiiko lwa Buganda Twezimbe n'akakiiko akabadde gw'okwekenneenya ensonga z'ennyanja ennyanja tujja gitandika mu mwezi gwa Muwakanya gwe gw'omunaana nga Masengere emaze okuggwera ddala kimanyiddwa nti waliwo abantu abasalawo okwesinza ku nnyanja eno kirowoozebwa nti mu myaka 10 oba 15 ennyanja ya Kabaka Mwanga owookubiri ejja kuba efuuse olutobazi njagala bino mubiwulire bulungi era oba oliraanye yeebase mukoone kaazuukuke okwetooloola ennyanja ettaka lyonna lizimbiddwako amayumba ennyanja eyo eri ku kyapa kya yiika 49 kyokka we twogerera nga wasigaddewo yiika 28 zokka wabula Mayiga agamba nti era balina enteekateeka ey'okuzimba eddwaliro naye nga bamaze okuddaabiriza ennyanja eno buli gye tugenda mu Buganda n'ebweru abantu babadde baŋŋamba nti katuzeeko eddwaliro abandi tutandike TV abalala nti banka ya Buganda Katikkiro era ategeezezza nti kati ekifaananyi
ekifaananyi ekitandise okulabika mu Buganda kiwa essuubi nga Ssaabasajja asobola bulungi okwetaayiza mu nsi ye nga teri amukuba ku mukono nga bwe kyali e Bugerere ate era nga bwe kyabadde ng'ali e Buluuli. Nti Bukaajumbe yasobola okulambula Bugerere omwaka oguwedde. Ate omwaka guno n'alambula Buluuli. Abaami b'embeebazi, abantu b'embeebazi mu bitundu ebyo n'abeena abaawerekera omulimu tugubadde mutene. Buganda eringa amaka. Singa Ssemaka abaako ekisenge mu nju mwatasobola kuyingira kiba kitegeeza nti obuyinza bwe mu maka ge buseebengeredde. Olukiiko lwa Buganda eringa amaka. Nnyini maka bw'agaanibwa okufuna omuguukiro gw'omu maka gwe na buli kimu kitegeeza nti obuyinza bwe buba buseebengeredde. Bigambo byagamulengejja kennyini Ssaabasajja Kabaka akyasobola okwetaaya mu Buganda. Era e Buluuli agendayo tebamugobaayo n'amasasi. Ekyali e Kayunga temwakiraba ne bamwewerera ogenda eno ekkooki temwakiraba. Omwami ono yabyogerako nedda. Wabula wenjagala oddemu owulirize ze eka zenkusomedde wano mu biwandiiko oddemu oziwulirize. Baakola okunoonyeza ku ttaka lya Buganda ani yali ttunde ly'akayanja ka Kabaka. Wano wenjagala owulirize. Twagala okusaako ekirabo ky'emmere ekiseeyeeya. Abakugu abaweebwa omulimu gw'okwetegereza ennyanja ya Kabaka baliko amagezi ge baawadde. Kambi babuulira ekisooka. Okussa bbugwe okwotolera ennyanja. Twasizaawo akakiiko akagatta olukiiko lwa Buganda twezimbe n'akakiiko akabadde w'okwekennenya ensonga z'ennyanja. Ennyanja tujja gitandika mu mwezi gwa Muwakanya gwe gw'omunaana nga Masengere emaze okuggwera ddala. Kimanyiddwa nti waliwo abantu abasalawo okwesinza ku nnyanja eno. Kirowoozebwa nti mu myaka 10 oba 15 ennyanja ya Kabaka Mwanga II ejja kuba efuuse olutobazi. Njagala bino mubiwulire bulungi era oba oliraanye yeebase mukoone kaazuukuke. Okwetooloola ennyanja ettaka lyonna lizimbiddwako amayumba. Ennyanja eyo eri ku kyapa kya yiika 49. Kyokka we twogerera nga wasigaddewo yiika 28 zokka. Ana mwenda wasigaddewo acres 28 kitegeeza enjawulo ya acres 21 ku ttaka ly'Obwakabaka nga lirina ekyapa kya acres 49. Acres 21 ani yazitunda era baani abazituddeko. Era oluvannyuma lw'emyaka 10 n'omusobyo ebintu Abaganda ko basondera ssente za Africa ku ttaffaali byakolebwa nedda. Olwaleero nga tonnakola komenti envuma genda oyite Kayanja ka Mwanga e Mengo. Otunule ekiri Kayanja ka Kabaka Mwanga Mengo ojja kaaba. Mukatambika n'akugambye nti omwami Nyirimaka bw'atandika okugaanibwa okufuna omugguukiriro mu maka ge abaggiddwako eddembe lye batakyalina buki takyalina bwogerero. Bwe tuvaawo ne tugenda ku bintu biba tetukubiramu omulanga ku nkola y'akamanyiiro akasomagiza eyalira ng'omwami ono ebigo bya Ssaabasajja Kabaka byayogera abyogera kifuula nnenge. Kambazanyira obutambi buno bubiri mujja bbuulira Mukiwulire bulungi. Tunda ku ttaka olye ku ssente. Agambye ki? Tunda ku ttaka olye ku ssente. Bannange. Kambuza vidi. Temutunda ttaka. Newa tosobola dikosa wakiri baako kyosimba kwakiri simba kemi kijja kupene. So temutunda ttaka. Temusirwala. Temukkiriza omuntu yenna obbasirwaza. Obubaka bwali bw'abeene. Era temutunda ttaka lyammwe. Nange mbukatiriza. Kawedde mutta. Bambadde obukookolo bw'ebitiibwa bali awo. Sikkiriza nti Mayiga musajja Muganda. Enkwezengeza Abaganda babbye ettaka. Bakoze kampani eziri feke mannya ga Kabaka. Mayiga mufere.
okiwulidde ekintu ekyo waliwo maapu za Uganda ezifulumizibwa nga we twegerera maps ezo Buganda teriimu. Tosobola kugamba nti Uganda teri ku maapu. Ssaabasajja Kabaka yabagamba mbawulira mwemulina abagamba nti wakakiri abantu Buganda bagisangula ku maapu ya Uganda. Buganda bagisangula ku maapu ya Buganda, ku maapu ya Uganda. Ebitundu bya Uganda ebirala byonna bye tumanyi nga Busoga, Kalamojja, Ankole, Bunyoro n'ebirala byo mwebiri naye Buganda teriimu. Buganda yageze Tanganyika. Oliyaze n'asula Buganda eno n'agebakajja n'agenda akikasuka ezzayire yakigyeko atya. N'akomesi yatuyigiriza n'atugamba naye bwe yali musajja musiraamu. Yatuyigiriza n'atugamba bwe muba temwegendereza mu mbeera eno nga n'abakulembeze bammwe abamu omulabe wammwe yababalondera. Nkiddamu mu biseera bino nga n'abakulembeze bammwe abamu babe batono babe badingi ng'omulabe wammwe yababalondera. Kaakati naawo nze we neebuuza nti kiki ekigendererwa? Sinnaba kumanya ki ekigendererwa. Buganda okijjukya ku maapu. Bino byogera mu mutima okwagala Buganda. Baganda bange mu Abaganda bali wano n'emikwano gya Buganda. Obuganda babuwamba dda. Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo, naye waliwo abatabwagala. N'olwekyo tumubongoota. Bw'omala okuwulira obubaka obwo olunaku gye buvuddeyo katono, Abaganda beekyanga olw'ebyo ebyayogerwa abasajja abakyusa maapu ya Buganda. Ebigambo ebyayogera bene byali bya 2018-2019. Bwe mwavuddeyo okwejjukanya ku bigambo ebyo byaleese akabasa. Era ebigambo bingi byayogeddwa. Wabula ekitongole ekivunaanyizibwa mu kubala abantu kyavuddeyo mbu ne kireeta maapu empya eraga nti Buganda terinakwatibwako era nti buli kimu kiri mulaala. Naye nakino kankibagala mukitegeere, akanaakulyako amenvu osussa keesesa. Abatalabye information eno jala mugitegeere bulungi nnyo, muwulire bulungi nnyo. Okukatiza kino bakwasiza obwakabaka bwa Buganda maapu entongole eyakolebwa Wobos ng'eraga obungi bw'abantu abali mu Buganda. Ekitabo eno si yaki ye peegi mu kitabo kiba kikakasa nti ddala Uganda Bureau of Statistics ekitongole ekibunanyizibwa ku by'ebibalo tekirina bwe kisobola kulwanyisa Buganda kubanga kimanyi nti Buganda weekola ki weeri. Okusinza ku ssennono ababungesa ebintu bino baliko ensonga ezaabwe ze balabika nga beenoonyeza. Abo baagala kwonoona omukwano n'omukago Buganda bwe yakola ki bwe bassaako omukono tulina okukolaganira wamu okwimprovinga ki Buganda. Mu kwogera minisita w'amawulire era omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke asiimye Wobos olw'okwanguwa okuvayo okutangaza ku nsonga eno. N'ate bwe muvaayo mmwe bennyini bannyini kiggwa ne muvaayo ne munnyonnyola ensonga eno kituwa essanyu, kituwa emitima gyaffe okukakkana ne tumanya nti weewaawo. Omuganda weebuuliza lwaki ewali omukka mugamba tewali muliro? Lwaki? Gw'oyagala kuŋŋamba Ssaabasajja Kabaka ku mukolo gwe yaliko n'ayogera nti Buganda babusangula ku maapu, ebigambo ye yabyeyogerera nga sibiri ku likodi oba kubanga bw'ogamba nti abakola ebintu ebyo
benoonyeza byabwe. Kitooke Kazibwe ne Kazibwe bakwatagana. Kitooke Kazibwe Kitooke ne Kazibwe bakwatagana, amanya gakwatagana. Kitooke ne Kazibwe manya ako gakwatagana, kwaga amasa gakulinga balubu za lole. Amasa ako gaffe gawano wakati. Amaso ga Kazibwe Kitooke gakwatagana mu Buganda wano yentuna alolanga alidde kamulali w'enkoko zino ezalwala nsotoka. Kazibwe gwa amaso gaga manene agalinga balubu za lole. Amaso gago gaffe wano mu Buganda okakasagwe. Neche ekyenye kikulinga olujja lw'essabo kizibu naye kankireke bisigadde bijja kwesootinga wano wali okulya n'okukomba essowaani. Charles Peter Mayiga Salonga mulengejja oba Kazibwe Kitooke oba Kitooke oba Kyagonja oba Kyamusakala oba Kyakinjala kubuuza bogamba nti abalese bigambe n'ababireeta baali beenoonyeza byo. Oyagala kuŋŋamba gwe Mmengo w'otudde mu mpale y'empanvuyirivu si mpanvuyirivu, nyimpi si nyimpi. Ssaabasajja Kabaka yali yeenoonyeza bye okutandika okubuuza Obuganda lwaki babujja ku maapu. Era gwe Kitooke abasajja ba Ubofu abasooka okujja okuleeta maapu ng'eraga Central Buganda ne North Buganda, era affe oba Ssaabasajja Kabaka yali yereetedde ebintu ebyo okubiteekamu. Wera tuga nti ffe Abaganda aboogera ku nsonga za Buganda tunoonya byaffe. Nze mbuuza nkabaddire bulungi nnyo wano wenjagala wali okulera okukomba essowaani. Ssaabasajja Kabaka agamba ki? Wulira bulungi nnyo. Maapu za Uganda ezifulumizibwa nga ziva mu bitongole bya gavumenti nga wetwogerera maapu ezo Buganda teriimu, era ssentebe w'akakiiko akategeka emikolo ensonga eyo alikoonyeeko. Ebitundu bya Uganda ebirala byonna bye tumanyi nga Busoga, Kalamojja, Ankole, Bunyoro n'ebirala byo mwebiri, naye Buganda teriimu. Kaakati naawo nze wenneebuuza nti kiki ekigendererwa? Sinnaba kumanya ki ekigendererwa. Alright. Oyo Ssaabasajja Kabaka njala muwuliriza ono Kitooke kya Nakitembe. Njala muze Kitooke kya Nakitembe nga kyogera. Okukatiza kino bakwasiza Obwakabaka bwa Buganda maapu entongole eyakolebwa Wobosi ng'eraga obungi bw'abantu abali mu Buganda. Ekitabo eno si yaki ye peegi mu kitabo kiba kikakasa nti ddala Uganda Bureau of Statistics ekitongole ekibunanyizibwa ku by'ebibalo tekirina bwe kisobola kulwanyisa Buganda kubanga kimanyi nti Buganda weekola ki weeri. Okusinza ku Ssennono ababungesa ebintu bino baliko ensonga ezaabwe ze balabika nga beenoonyeza. Abagala kwonoona omukwano n'omukago Buganda bwe yakola ki bwe bassaako omukono tulina okukolaganira wamu okwimprovinga ki Buganda. Okwogera minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke asimye Wobosi olw'okwangu okuvayo okutangaza ku nsonga eno. N'ate bwe muvaayo mmwe bennyini bannyini kiggwa ne muvaayo ne munnyonnyola ensonga eno kituwa essanyu, kituwa emitima gyaffe okukakkana ne tumanya nti weewaawo. Mujja genda mbitegeera mpola mpola era buli kimu mujja kitegeera kubanga ye Yoseri yagamba bw'ati. Talking for Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you also get it. This is not the first time. We have had this before. We have had this before. All right. Because we had
olw'ensonga nti twagambye obudde tugenda bawa amasimu kube nzikiriza nkozesa eddakiika zigenda kubeera 5 mbanyonyola ekintu kino mutegeere wali we shall crash baganda nzanye buvidiyo buno bwa ddakiika 5 kulyoka otegeere ono yali yoseeri ng'ayogera ebibalo by'abaganda abattibwa In the Royal Triangle area, we have preserved 70,000 skulls. 70,000 skulls have been preserved in the Royal Triangle in 33. Yakugamba nti mu Royal Triangle kye kitundu kya Buganda ewasesebukire mungu bonga bo basobola okuŋŋaanyaako obuwanga b'abantu emitwalo 7 obuwanga skulls bw'abantu emitwalo 7 Luweero Triangle yokka Luweero Triangle kitundu kya Buganda naye nga kiteeberezebwa abaganda kaali akakadde kamu akattibwa ono ye they manage to preserve 70,000 skulls strictly for Baganda. Tewali kitundu kirala kya ggwanga baga strictly nenga kali akakadaka nkuddemu amagezi gazze. Mass graves. Lindako. In the Royal Triangle area, we have preserved 70,000 skulls. 70,000 skulls have been preserved in the Royal Triangle in 33 mass graves. Those are preserved. Preserved. 70,000 skulls have been preserved in 33 mass graves. So in total, we lost something like 800,000 people in those years between 1966 and 1986. Tobuzabuza gwe Yusuf Nyandwi tobuzabuza totuza mu 1962 don't we just want to concentrate on 1980 up to 1986 don't fetwaga kumanya kuba wano goko ennyini wagamba Lindako mainze nze byange mba nabyo talking Baganda. You know he's an enemy of Baganda, number 1. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you also get it. This is not the first time. We have had this before. We have had this before. Bali wachinawa okuva dda bakirina katudde wano kana akatambike. In the Royal Triangle area, we have preserved 70,000 skulls. 70,000 skulls have been preserved in the Royal Triangle in 33 mass graves. Those are preserved. 70,000 skulls have been preserved in 33 mass graves. So in total, we lost something like 800,000 people in those years between 1966 1980 up to 1986. Reference of your message to prove you that you have erased Baganda up to now. It's estimated that you have erased almost 2 million Baganda people. In a video na yon kademoko mojulize then you can't amasimu. Compound there. In the compound, do you have any rough estimate figure of how many bodies were? Those, according to the report of the local people,
they say that those there are 237. The skulls, 237. Those ones there. But that's what they were able to collect. It's not for just this place here. Some are just in lagoon down there. And some are thrown in pit latrines, some are what, so it's not. That's what they collected around this compound. But if you go down, there's another place. Kwatirira mwao. Ba international journalist bamubuuzanga yakawamba. Wano woyimiridde zalwa abantu babika. Yagamba okusinzira ku byogerwa abantu basangiddwa mu kitundu kino. Waliwo obuwangwa obusukka mu mitwalo yagamba bibiri ndakomala okuddamu okulyana bulungi nnyo okusinza ku report muwulire bulungi nnyo. Compound there. In the compound, do you have any rough estimate figure of how many bodies were those? According to the report of the local people, they say that those there are 237. The skulls. 237 skulls we yali ayimiridde awokka mu kitundu ekyo. Abalaba basulanga mu ttooyi simanyi mbinya awokka we yali ayimiridde. Kankabazanyire nkamalayo ndyoke nta amasimu. compound there? In the compound, do you have any rough estimate?